oozing out from the tanker. It was unfortunate that our people went to start fetching the fuel. So, and fuel being flammable, highly flammable, it caught fire. Because there was one lady who was roasting her maize there. Then there are homesteads, like you see, shops. So with the amount of fuel which was flowing, we cannot this time know exactly the source of the fire, of lighting that fuel, but the fuel was flowing. So it caught fire and... Where's the driver for now? No, the driver is available and he's also in shock. So we are treating everybody as a victim as per now until when investigations are complete. That's when we shall know what to do. But at the moment, it is about rescue and making sure that the people are safe. You confirm the number so far? No, we cannot confirm the number currently because the team is still on ground. As you see, some bodies are so burnt that we cannot even ascertain whether it is one body or two. So the team of forensics is on ground, supported by our sister forces also, that we are ascertaining, removing the bodies as we tabulate them. So the data is going to come. We shall give you a proper report when we are done with the scene, management of the scene. But how many bodies so far have you recovered? So far we have recovered 10. So far we have recovered 10 bodies from the scene. Then other people are in the hospitals. Now what are the conditions of the people you're taking in the hospital? Are there some... unfortunately, I'm not a medical doctor. I cannot reliably tell how critical they are, but they're not. Some of them are not in good shape. You really see, some of them are not in good shape. Okay, that's it. As you retrieve the bodies, is this the end of the story? No, we cannot. This is an investigation. It is a full investigation which will attract a report. So it is important that we have time and we do a comprehensive investigation into the scene. Retrieval of the body is just part. It's just part of the investigation. Amanja gageze matovu John na ndi vice wa Kadu stage. Moka ya mafuta yagudde ku stage yafe. Ekosa abaana bafe ababaddewo. Etwategedde kike yavuddeko kwe tujja kwogera bingi naye. Abaana bakoseddwa abamu baayidde baafudde tetumanyi gye bali, abamu bali mulago, abamu bakyali mu malwaliro. Naye nga ffe kye tusaba nga ffe tusaba pulezidenti waffe aliko, pulezidenti Museveni, tusaba ampusi wano kubanga ekyeredda wano obubenje ampusi. Tulina ampusi kubanga badereva b'amamotoka wano bavuga sipiidi lwa nsonga ya ampusi, emmotoka ne ziwaba ne zitomera ne zitta abantu. Katubulire ku kya pikipiki. Police chairman wa stage ya defense wa stage eno eguliddwako accident eno. Naye tetumanyi baana bafe abamu gye bali, abamu bafudde, abamu bayidde. Naye abamu tubanoonya tetunnamanya gye bali, babatutte malwaliro emulago babagobye, abamu babatutte Kiruddu. Ega tubaye tukonfaminga piki zino oba zaawano oba si zaawano. Naye eky'omukisa kye tufunye nti poliisi ezitwala yategedde we ziraga, ne bannyiniza abamu ne balabika. Enkya bajja konfaminga ogenda ku poliisi okulaba piki zaabwe gye ziri. Ziri mu mbeera ki? Zo zikoseddwa n'ebintu by'abantu biyidde, amaduuka wali gayidde, masaaluuni n'abantu ne bafa n'abaana baabwe. Naye nga tusaba ampusi wano, tuli muri accident zisuuse lwa ampusi. Defense. Ekyo kituufu akyogedde. Ekyabaddewo emmotoka yamaze okuba yavuddemu n'agezaako bagamba nti tulina amafuta gookya mugaveemu temukola kimu ka petroli. Bannange tawuni y'Ekigogwa yonna eggwawo. Tawuni y'Ekigogwa eggwawo, emmotoka y'amafuta egudde wano n'ekwata omuliro, amayumba g'abantu gaggwawo, pikipiki, amamotoka gabadde gapaakinze awo gonna gaggwawo bannange. Tawuni yonna eweddewo wano, emmotoka egudde makkati mu tawuni wakati wennyini.
wakati mu tawuni wakati wennyini ziggwawo, emayumba g'abantu gaggwawo, amamotoka gaggwawo bannange mu tawuni wakati wano mu Kigoogwa.